okujjako nga nnyina amuyambyeko. Gordon Kizito emyaka 7 tasobola kutambula bulungi olw'obuvune obugambibwa okuba nga yabufuna okuva ku ssomero. Ekigere kimuuma n'omutwe n'ekifuba n'emikono n'omutwe. Ono asoma kibiina kya 3 ku Luwero Girls School. Newankubadde gavumenti yalagira abaana basomesebwe mu nnimi ennansi okuva ku kibiina ekisooka okutuuka ku kyokuna, Kizito agamba ekyamukubizza kwabadde kwogera Luganda. Nansindika n'engwa ku jjinja. Nakugamba ki? Omwana bw'atuusa ssomero eddala. Ate ne gavumenti yakyusa mu curriculum nti abaana balina kusoma mu nnimi nnansi okuva ku kibiina ekisooka paka ku kyokuna. So tetulaba nnyo nsonga ebonereza mwana kutuuka ku ekyo. Alumiriza nti yakubiddwa ku kabina amagulu saako empi ku matu. Nnyina Reste Nakaweesa agamba okuva ku bbalaza yeewubye ku ssomero wakiri bajjanjaba omwana we naye ne bamwesamba. Bajjanjaba omwana wange yonna gyali anoonyezebwe. Ajjanjaba omwana kuba sina gwe ngenda kubira mulanga nti gundi jangu onnyambe omwana muliko bw'omu, mwana wa kikazi. NTV etuuseko ku Luwero Girls wabula abakulu ne bagaana okwogera. Akulira okubuuliza ku buzibu emisango e Luwero Raymond Jagwe agamba omwana bamuweereza mu basawo kubanga embeera ye si nnungi nga bwe bayiga omusomesa eyadduse. Carlton Scovia Nakamya, NTV.